Makerere graduation. We're waiting for you. Next year 2027. Sebo mukulu tukulaba otikidde enkofiira yugaayuga sebo. Sebo. Otikidde mu kimu sebo? Ntikiddwa diguri esingayo okuba eya waggulu mu misomo gye bayita PhD oba esembayo okuba eya waggulu era ngisigaliza mu bintu bisatu. Omuntu bw'abanga wakumaliriza emisomo gye ateeka okutunuulira ekiruubirirwa ekyamuleeta mu kusoma kye nayise purpose. Kaakati bw'otunula ekiruubirirwa bw'oba wajja kusoma kufuna diguri era soma ogifune. Ekyo kyekisookerwako kuba degree is a qualification, kyekisookerwako. Kaakati yemala neggulawo ebisumuluzo oba enzigi ezikutwala mu by'emirimu naye sooka ofune ekisookerwako, first things first, then ozzeeko ebiddako. Ekyokubiri kinagambye kwe kuba nti omuntu amalirira, kinayise determination, okumalirira okuba nga amaliriza emisomo eba nsonga nkulu. So ezo ensonga bbiri nze ŋŋamba ze nsonga enkulu omuntu ze yanditunulira. Kati mu byenjigiriza kati okusinziira bw'otikkiddwa kati oyitibwa doctor of philosophy? Mpitibwa doctor, tewetaaga kuteekako doctor of philosophy yawe oba oyogera ku qualification. Okay. Naye ompita doctor. Kati Mr. Doctor mu academics. All doctors, even a medical doctor they go through academics. Okay. Kyengamba eno bagita doctor of philosophy. Naye bw'oba ompita tongamba doctor of philosophy jangu nodda. Ogamba Dr. Katende oba n'oteekako linnya lya muntu. Kati eno doctor gye tuyita eya PhD. Okay. Eyo diguri esemberayo ddala mu diguri zonna mu nsi yonna kateri diguri ndala gye ngenda kudda mu kusoma. Yesembayo. Okuggyako okufuuka professor. Kitegedde kyekyo. Okay. Kati ebyo okutuuka ku ddala eryo tuttemu emyaka emeka? Nze ndowooza tekijja kuyamba kuwulira myaka. Kye nandikugambye nti olugendo lubadde luwanvu. Terubadde luwanvu. Buli omu alina sitoole y'olugendo lwe olwo. Okay. Kati message si gy'oweereza abavubuka abakyali mu study abatandika emyaka ogusooka? Abatandika abasoma nja kusigala ku musingi ogwa ebintu biri bye nagambye ebisatu. Kisookera ddala mu kusoma kwo tunuulira kiruubirirwa ki ekyakuleeta mu kusoma. Wajja kusoma oyagala kubeera ki, oyagala kukola ki. So ekyo ye message enyiza okugamba. Okay. Sebo ate ono omukulu ye mukulu Sebo. Bibaze okukima Makerere ng'omaliriza emisi. Okay, mukulu ani Sebo? Ani? Magala Edward. Kati oli otya mukulu ng'atuuse ku bwa doctor? Okay. Okay. Kati kuddayo kulya masala? Kale se Addicted Media Uganda tubadde ku wano Makerere omukulu omu kubamaliza ku misomo gyabwe byenjigiriza se PhD ya sekajiradi. Okay. Samujibaleko. Kati tulaba wano mulimu kocha ko ketambula etya? Isiti enkoko oba nyama? Nyama yante? Nyeye mbuzi. Kugamba bulijjo mutera okuweereza ba graduate ne mbookera. Kati leero kitambudde gitya? Kasoobo kiki? Tebana bawe wabulungi ku ssente. Kisizibu kikireetedde obutajjumbira kugula kanyama. Kati wano musubira kuva odi? Tugenda kola mpaka Friday. Bamalira graduation? Okay. Naye nga sofa kati okusinziira bujjo bwe kitambula leero kibadde kinatambula bulungi? Kinatambula bulungi. Okay.
mukukyaganya kiki kusanze gutya ki bulijjo tokolyako wano naye bwadde osuubira otya nti nti ojja kuba onyuse kati ku bitundu kwe tuga tugambye ku 10 wakakolako nga bitundu bimeka biri mu 30 biri mu 50 biri mu meka biringa mu 10 kugamba kitegeeza oba tonakola ku kiwadde osuubira kati ekifo wapangisiza kipangise ekitegeeza n'ezekifo tonazijjayo ate nga n'ennyama wasuubudde kati otunda nnyama yaki yante kammeka kati ka 12 naye nga tebanajumbira kulya tebannaba titulaba ziri musaa meka zigenda mu 10 kugamba kikyakutuddemu wazze omanyi okugenda kukola ku kasente ndowooza engeri gye lusooka bunaggwera ojja kuba ogitambuza okay oba tebategedde ekifo nti nno mwakoledde wano bulungi kiri kitya naye nga tekinatambula bulungi okay kati gwaviriddewa gyokolera mu mbeera nga siza graduation okay bantu mbagambe bajje babaguleko abanajja enkya banatikkirwa tinyama mwagibokyereza weri ntiyagala otubuulire bwe kitambula ate n'abantu bategeeze nti nyama weri atuuse kalungi nenkya kugamba woli paka lwe bamalamaliza okay because you are Mr. who? Bosco. Kasi. Kati akanyama kano mugambe kakikambuzi kante. Kati munaku zitali za ngaza na za graduation kati mutu yakoli yakowa. Katanga. Okay. Kati aka buli kati kameka. Embuzi yenya. Okay. Oh. Okay. Kati ku bitundu kikwerugamba nti nno ebitundu 10% mwakola kwa bitundu bimuga bimeka okusinzira kimadde musuubira muri mu 30%. Okay. Okay. Media Uganda tuli wano Makerere abantu bazze okubaana abagraduate kubaliisa ku byokulya nyama biki naye nga embeera kitendatambula bulungi kati subira oba banaamalya enteekateeka z'okutikkirwa okutuuka ku Lwokutaano banaba bakozeeyo naye nga lusooka bagamba ebyokulya tebinatambula bulungi so embeera nga bwe tulaba wano ebyokulya gye babitadde outside ebali ebyokulya ebyemmere biki that is the situation around here at the Makerere. This is a graduation ceremony, but Makerere University 36. Sebo gye baleko. Gitambula gite emirimu tulaba oli wano Makerere gwazo okulisa ba graduate batikirwa kiki omulimu kirabeka leero okoze nnyo. Mbeera mbi muki. Mwatwadde mu kifo kikyamu. Tonnatunda. Sinnatundako ya. Kati wakatunda tulaba ziri mu ssaawa 10 zino zigenda mu 10 kitundu. Bitundu wakolanga bitundu bimeka ku 10? Bitundu ku 10 mu bitundu 2. Muri bitundu 2. Kati wano wakoledde wao kati wapangisizaawo. Yes. Kawukiraba otya kati oyinza okumalako otya? Ngenda kumalako nga sinkutemu. Naye tulina kyakola kiri mbaka mabafa abatupansi. Ogamba iza bayamba batya? Otuza kukubolya tutandika okukola nga twakola. Okay, kati bunaku endala otera kukolyako wa? Naku endala ntibasangibwa awe nakwero gayanze. Okay. Kati omulimu guno ogumaze mu bbanga ki? Omulimu guno nagutandika 2022. Kati wane Makerere wakabera mu graduation mmeka? 2.
Okay. Naye nga leero tekinnatambula bulungi kasente tekanajja. Tebannakulabawo kuba bantu baavu kiki? Si baavu. Batadde mu kifo ekikyamu. Okay. Badde tebamanyi nti gyemuli? Okay. Kati osuubira endowooza enkyalo ojja kukola nti leero olusoose? Tuli kulwana kutuza ku kkubo. Enkya tugenda kukola. Okay, bw'osuubira. Okay. Amannya kozaani? Mwana mukanzi wa chapati nakinku. Okay, tumedigala tubano Makerere n'abantu abatunda ebintu byokulya tuwayamu nabo mukugenze gutya. Okay, yembeera bwetyo eri wano. Bwetyo mpola mpola. Chapati kaba kasente meka? Chapati nga kano kaba kanusu 10. Kati ezo zokola tulaba kati abatikirwa abasinga bonna bagenze ate ogamba tonnakola kati ogenda ziteekawo z'omaliriza okusiika. Kati ngengeri gye nabadde mbazeemu. Kikaga nina okugisiika ennyana yange aleme kufa. Oh, okay.